Gasimbagane ne bannamawulire wano ku Radio Simba. Peter Kibazo, studio za Radio Simba. Ndine John Kakande, ndine Haruna Kanabi, ne Charles Romshana, ne Aisha Kabanda. Kanabi ate kati obitaddemu okulangira. Kanabi obitaddemu okulangira. Ampuliriza Gasimbagane ne bannamawulire kyazibuuza abantu. Batuwuliriza abaagalwa, Katonda w'amaanyi, Katonda wa kisa, Siima nkyali mulamu. Mukulu Kibazo waliwo omukadde yansomesezza ekereziya kyekola nga tenaba kutandika kintu kyonna yeetondera omutonzi lw'ensobi ze tukola ate netwetondera ne bannaffe ate bannaffe betusobezza nga kana bate n'omusaamu nange nsabire eri Katonda. Gwe weetaaga kwetonda nnyo. Katonda naye manyi munange fe abakola ekibi fe aboonoonyi Katonda betuwonoonyeza Katonda betuwonoonera Katonda abalagira mulina okutusonyiwa emirundi 7 betuwonoonako kale Katonda abalagira mulina okutusonyiwa emirundi 7 mu lunaku. Those are 4,900 times. So katugwe kana menyi no ko every second atenga bonsonyiwa. John Buza abantu. Sebo abatuliza mwena balamusiza mwena enkyaleero era neyongera okubebaza okuba nti mutuwa obudde bwa mukaaga ate ne bannaffe aba Simba mbebaza okuba nti mutukyaza ne mutuwa mukisa kubaako ensonga zetwogerako zetulowooza nti zigasa eggwanga. Mwebale nnyo mabajjala. Haruna sinnalamusa batuwuliriza nzikiriza Mukulu Kibazo nga sinneerabira nsooka okutuusa okumulugunyako omuwuliriza waffe ow'olulango bamuyita Mwami Katongole yaŋŋambye nti ssebo situkako ku ddaala obubaka bwabadde bubwo mbw'oba olina peegi ebimu munayina sinnababimanya bulungi mbu puroguramu ebintu byo byakaddiwa dda tokola update kati muwuliriza wa puroguramu eno kati oluusi wabaawo lwabeera nga tasobodde kukola ki naye nga data wa mulina asobola okuddayo agenda kubinoonya n'ateekako naye agenda obbinoonya nga takulabako. Kati nansaba kamuyambe anoonye Radio Simba. Radio Simba ina page okuli program zaayo zonna. Gasimbagane gyalaba yali intervention ya muntu ng'aga nti why nga Simba tennaba katugirenga tuteekayo Simba gwe yateekayo ndowooza eri kati tujja gijjirayo ddala bujja. Yenno yagenda ku page yo yaganga talabako ng'anoonya Kibazo n'agamba omusajja yabaali bw'aba ayogera olowooza nti ali ku mutindo gwa waggulu. Ne mga nti atotumye weesitukidde obubaka nja butuusa. Aisha abatuuliriza mu CM channel mwebale gye musobodde okwekolera. Wiiki ebadde kyali mu bulungi ezayo z'abayiseemu n'ensaasira abatayiseemu. Nva kufuna amawulire katikati ag'okufa kwa mukwano gwange Mzee Jamada Kibirige Ngando. Motoka yamukubye mu bana ab'obululu obwasembyeyo ne bamudusa speed mpaka Nkozi mpaka Kampala naye Mukama amututte tujja muziika enkya. Abatayiseemu lwaki mbasaasira? Public service buweereza bwe babanga abantu tebakusindise ku buweereza teweetaga kusaasira tebasiimye sigalayo gy'oli kuwa ansa lw'oligenda mu kalulu ne bakakukuba. Kulu nnyo nzizaayoza Aisha Kabanda ayambadde masiki ya Government of Uganda. Mbozo wajja ku LC2 o LC1 accountability government ekola omenye ebyo ebintu bizibu oli yali abalaata
naga nti n'omukajja ewuwo ng'ayambadde gavumenti ya mask of Uganda abeera muzibu. no yakoze tebadde yagala kugoba ku show wano badde enfuluma wano n'aŋŋamba masiki Peter agenda kugoba nga talina show. Bw'oba toyina masiki obuvunanyizibwa mbu tutte ngandi Aisha bw'oba toyina masiki Peter akugobye toyingira ne backup planning yina nzija nazo atayina n'omuddaabiriza naye nandowooza kabonero ka buvunanyizibwa eri omukulembeze nga Aisha bakapulano bakazireeta baleto zireeta mbeera nazo anti olw'okuwadde n'ab'emitwe eminene nanga abeera nazo mu nsawo ab'emitwe eminene olw'okuba obadde n'abangi nga weetaaga okubakolako ng'akulembedde ye lw'omushana. Gwebuuza kibazo nange ani yalwala covid kiyinzika okuba nga ono ayinza okuba yali babayita asymptomatic nga yali okusiiga nnyo olabyeho nga ndwala covid yemubuuze kanaabya amawulire. mukulu kibazo katutandikire n'olunaku lwaleero tuli ku amagye gali mu kukuza olunaku lwe bayita olwa ttare 6 lunaku olw'omukaaga olw'obujeemu eri gavumenti ya Uganda batandika ebikolwa byabwe ebyokumenya amateeka naye oluvannyuma ne bavaamu byali bikolwa byakumenya amateeka kuba bagenda ne balumba Barracks naye bo bajustifyinga nti byali bikolwa birungi kubanga waaliwo ensonga lwaki balina okukikola. Katonda n'abasaasira ne bawangula era kati olwaleero lwe lunaku lwe tuliko lwetujaganya. Katonda emmeeza y'ogisaasira n'agenda okubbagana kama nteramu omukisa. olwo kyoyogedde and you are very accurate. Katonda yabasaasira olumbya Barracks abagirimu badduse ogezezaawo okubba emundu zeganya ate ne mulinya ebiroole ne mufuluma ng'omuntu w'amashini ganeejeji emu yokka abamalawo ate ne weebuuza wa these were military commanders oba firimu naye eri awo. We need someone to interrogate that operation. Bwonna buyinza bwa Katonda okusinziira nga bo bwe babitunyumiza n'ebiroole byalimu ebisumuluzo naye ssebo loole gye baasanga ne bajja na loole nga olutaya yagivuga ne baddayo n'ebiroole ebirala ebyali awo naye ebiroole bye baasanga naye byalimu n'ebisumuluzo n'amafuta. kati awo munaife kye tuva tubikwaza Mukama kubanga nti bakyogera nti munda mwennyini mwalimu be bakolagana nabo mwalimu abantu abo bakolagana nabo naye tebaboogera teboogera kye baateekako era y'ensonga ndowooza omukulu yeeraliikirira nnyo agamba nti nabano bafaanana nga bali ne mubange mulimu abakolagana bali. You see, it was a training wing ngeri guarded by a company abaserikale 10 plus kazi tujaganya myaka emeka kati ttare 6 ajagambye anamu emeka anamugiijo era nalabye nga buli kifo weebaga awaali ng'ensibuko baataddewo mu bimu ku bye baakoze mukulu kibazo mu kujaganya olunaku luno mwabaddemu ne toilet ebadde wano mu ghetto wano ndowooza era minisita wa KCCA wa Kampala nagitongoza Betty Amongi naye yabaddeyo mu kugitongoza. Mukulu kibazo batongoza toy gavumenti weeri awo minisita wa Kampala yabadde nga toy eyo yazimbiddwa abajaasi ba UPDF ng'emu ku nkola y'okuddiza ku bantu ebikolwa ebyobulungi. Yo yalabye UPDF kitegeeza yalabye nti waliwo feria mu bukulembeze bwa KCCA balina engineering brigade ezimba yazimba okololo ekidaala ekyo kyonna eteekamu abutafaala go naye bwetuuka musalamu eteekayo toilet ndowooza kitwale gaali y'omukka nti UPDF mu mutima gwayo omulungi naye eraba nga KCCA eremeddwa neega ndife katukukwatireko nti mu kifumbira kyonna noba waka toilet kamu abalina kapasite ezimba gaali y'omukka naawe ne weewala ne minisita najja okutongoza mwabalina kapasite ezimba muleke kanaabya atuwa amawulire saddaaka eba saddaaka gwe kyokusobola kyowaayo oli ye yazudde nanga nti ekyo kyekisoboka. Mukulu kibazo
eyo nga tuvuddeyo ku ttale 6 mangu nnyo wiiki eno. Amawulire ga munafu gayongedde okukakata, nalabyeko ekirango nabaga nti Kabushenga ye ebintu yabikoze eki, yabinyise mu nsuwa. Si nsonga nkadde zikyaliko, si wiiki yali naye wiiki eno sebo kibadde prominent nnyo kubanga kibadde kyekwasako n'ebintu ebirala. Conspiracy theory tukirizibwa okuleeta the other side. kakanda agamba naye tukirizibwa mukulu kibazo kankozese n'omukisa guno mbadde nsoma vision okuviira ddala ku Sande okutuusa wagaleero sinnagasoma, naye guno mulanga gugenda eri mukulu Kakande agutuuse ndowooza ne kubakola ku opinion biri mu mawulire kuba nja kuwa ebyokulabirako mu lupapula lwo lwennyini nti mubeere bakisa era mubeere bamawulire nti n'opinions endala muzirespecting, muziwa omukisa abantu basobole okusoma enjuyi zombi. Ndabyeko mukulu Faruk Kirunda nga awandiika n'abalala, naye ng'ola nti zonna mukulu kibazo zirina olubege lwotalabanga nga gwe guba muti oba kitooke kyetaaga nkondo okuddayo kikole ki kitereezebwe. Naye mukulu Kakande njagala kusaba banno nti platform eyo mugiwe ne ku bantu abalala nabo bawandiike. Mukulu kibazo mangu nnyo abatuwuliriza mbadde sikoze kulaga bwenzize nga nsoma New Vision okuva ku amawulire wiiki tugende mu maaso mukulu kibazo alabika ya parkings ate mu roundabout wakati yayima ndi yazze Rwana kasoko yomba. Mukulu kibazo omukulu Minister wa Internal Affairs naye yazze n'abuulira Parliament nti abantu ababuzibwawo abamu kituufu bazudde naye waliwo abatannaba kulabikako. Naye mu wiiki emu eno ndowooza nalabyeko Director of Operations nga naye akakasa nti poliisi yayola abantu abawera 10 n'okusoba, naye nga mu baabo abamu bakyali mu makomera. Ne poliisi erega nti yasabye kooti tennaba kugiddamu okubeera ng'ejjayo omulambo gw'omuvubuka Ssenteza eyafiira mu biseera bya kalulu wano mu bitundu by'Ekyengera Busega. Nga tuze ku byenjigiriza mukulu kibazo President yatugambye nti amasomero gajja kuggulawo era abaana baddayo nga lumu Maachi batandika okusoma beyayise ba semi candidates, naye nga amatendekero aga waggulu go bagambye nti gajja kujja in a staggered way. Simanyi olunki olulimi lw'ekitamiivu luyingidde ejakujaga nga gatagala awo wakivunudde bubi. Kibazo yasinga okutegeera ebintu byakabikwa mu government center staggered ekyo wakivunudde bubi era mu staggering procedure Makerere University emaze okunotifyinga abayizi baayo aba first year nti nga lumu March ebeetaaga mu kibiina kuba badde bakugenda lumu February naye ne babakomako nkati simanyi ye staggered weeyo otandikako nabamu staggered we kitegeeza obadde oyina nasale naye nzigale ate mojja school fees naye abaana balina okureportinga kati gwe sala amagezi alayo ojja school fees otagala tomanyi wajogenda kyalisobakende kunywa biki bwe nakitegene engeri gye tulina wano kalikulamu ajja kutunnyonnyola nkitegeeza nti mujje ku lunaku gundi abalala muddeko bw'obanga Aisha Kabanda olina okumugulira masiki because of COVID problems ate ogamba azeeyo abaana mukulu kibazo mangu nnyo ndowooza ne minisita w'ebyenjigiriza yabadde alambula ng'agenda alambula halls of residence za university abayizi we basula, naye era naye wiiki eno bwegwereddeko nga naye yayisizza ekiwandiiko kye yasomedde bannamawulire naga nti kituufu bo bano abaana baffe abasoma ebya nasale abo bagira batuulira ddala n'abalala we batyo ye Minister wa Education
mujja kukola entaputa yammwe nze mpabiradde mukulu Kibazo nga tutadde awo nga tutuze mu byobululu. Mukulu Kyagulanyi naye namaze okuwaayo empaaba ye era ne bawaabira nabo ne babeera nga bamaze okufuna ebiwandiiko ebyo ne baanukula. Ne kulonda kwa town councils nako kwakomekkerezeddwa naye mukwo enamayinga eyo badde babala obululu ne bagamba nti omu ku babadde ba returning officer yadde abala obululu ng'atuuse ku 10 n'akutuka n'afa. Obululu yasigadde nabo mu ngalo n'agwa wali n'akola ki n'afa. Presiding officer n'akutuka naye abaayo ne batandika okuwanuuza mbu buli kalulu akabaawo wabaawo omuntu akutuka mu ngeri etakola ki etategeerekeka. Mu byakalulu era sebo weekend ne President Museveni n'agumya abantu be abaagwa nti temufaayo agenda kubateerawo fandi babeeko we batandikira n'aba European Union mukago gwabo gwa Bulaaya ne bakyalirako Mukulu Kyagulanyi ku nsonga ezitali zimu nga bagezaako nnyo okupromotinga ensonga ndoza y'okuba obumu naye ebisingawo Mukulu Kibazo byadde byakyama tetwabitegedde. Mukulu Dominico Ngweni naye misango 61 gyamumezze mu Hege gye badde bamuwozesereza agambye 61 sijali 7 omwenda tejabadde na bujulizi naye ebityo ne bigenda ebityo. Mukulu Kibazo era n'abamasanyalaze gavumenti nega nti ate mukabaluli twali wano nga abantu baga nti amasanyalaze okuconnectinga ne bagambye nti kati ebyobwereere bigenda kuddamu abantu batandika okufuna free electricity connection etandike. Era ne weekend ebaddemu nyemboozi y'ekibiina abasinga obungi ndowooza gye bamanyi Democratic Governance Facility kibadde kiyamba nnyo ku bantu abatali bamu nga President Museveni awandiikidde Minisita wa Finance ng'aga nti okkiriza otya abantu okuleeta ssente ezo zonna baatugaana n'okutuula ku boodi tetuliiko mudidi bagutambuza ate ng'ebintu bye bakola kiyinza kitya okuba nga bannayuganda bannannyini nsi tebyetabye mu kumanejinga ssente ezo zonna ate nga bye boogerako bikwata ku bannayuganda. N'ekibiina sebo ekya Electoral Coalition Group weekend nakyo kyafulumiza lipoota yakyo naye ne kyawukana n'ebyo ebyayogerwa abakakiiko k'eddembe ly'obuntu Uganda Human Rights Commission aga nti okulonda kwalimu ebirumira era bo ku lwabwe baga nti waliwo obutaali bwenkanya. Pozi nja kusembyayo ne accident Mukulu Kibazo yabadde ku saidi Kasese eyembye ennyo ng'abantu 10 sinaakumanya oba omuwendo gweyongeddeko abafiiriddemu naye nalabye omukulu wa traffic mu poliisi ng'agenze yo yagenzeyo mu kitundu n'akwata abakola oluguudo n'abassa ku nninga lwaki tebateekawo obubonero obulaga nti wano waliwo ebikolebwa abantu ne basobola okukozesa oluguudo nga bakimanyi nti mu maaso gye bagenda oluguudo luli mu kukolebwa. Mu bufunze mpozi mukuluka kandi there is another news waliwo ya Russia. President Putin yagobye ambassadors abava mu European Union because beyingiza mu byabo bakanya government kati ninze no wano nabo bana abagoba bakyadde eri ndio sende kwongerako wiki je kumekereza abade okugulawo bagwita omwaka gwa kooti gwekiramuzi kooti era sabalamuzi nayogera tikala abalamuzi balina motoka naye bwe mpimba wa buli bajja nemba emotoka empyale naga ffe kati tugenda kutula mu tenti eggana batuula mu ofiisi za mulembe gali kwoleka naga nti buli district yanibadde ne chief justice ng'omukulu we naga nti era ddala nange wenkiri nti eki kyempagira nenga nti empagira naye goli mu ntebe bweteebereza nga RDC ali emukono nga yatwala region yonna paka Iganga
naye RDC ali mu district emu yayina emmotoka ayina n'ebikozesebwa naye omulamuzi yakolaki ampuliriza gasimbagane ne John teyasabye chief justice wa buli district oyagala kumugoba ku mulimu of course internationally olutalo wakati w'ensi mu kugema obulwadde bwa covid lugenda maaso ndugoberera nnyo ennaku zino baluwadde n'ekigambo vaccine nationalism basajja batuuse ekiseera ne baga nti era kati mwabali mu Africa abanoonya omanyi bwe tugenda ku bufamasi tugenda ne tugamba nti eri eddagala lyawa nti liye India nti eryo tompa mpa eri Switzerland eri Arusha libeereyo we twatuukidde okumalako wiiki nga aba Oxford University ne AstraZeneca bamaze otukakasa nti buli ayagala okukwata ku vaccine yaabwe ng'ali bweru wa Canada, Australia ne Bungereza tojja kufuna eva Bungereza ejja kuva India mwezi gye wammwe bawadde dde omuyindi contract abakolere naye president oza yakyogeddeko ekyo kimu ekyokubiri abe Europe ne babagamba nti abe Europe mugenda kufuna Oxford AstraZeneca naye tugikolera wali Belgium kati ate aba European Union nabo ne bateekako sengenge very interesting naga nti ekoleddwa wano mu EU tegeza nefuluma EU nga tetunnabuna ekitegeeza nti ekoleddwa Belgium teddayo na Bungereza kubanga Bungereza takyali member wa EU nanyini factory eri Belgium bamugambye nti ekoleddwa wano mu EU fe tumala kubuna okulaba ng'egenda gyegenda kakati nentunula nti ensi yali yeetaaga abakulembeze abalina capacity to invest in these things because finally eno ekuwa markers on investment in machinery singa ekkolero lya Cipla eriri Embalala wawo abali Embalala ne Luzira kati abo singa baali bakola nga tulina capacity Mbalala wali mukono ngewa Muyingo singa baali bazimba capacity ng'ensi bwe magamaga negamba nti cheap manufacturing ludda wa nti Uganda singa tuyise emikono mu maaso abayindi bagenda ku manufacturing doses milioni 50 buli wiki ne buli lwe ba manufacturing doses milioni 50 baba waddeko percentage yana ku buli 10 zisigala buyindi ezo tezifuluma anti nze kyengamba nti ensi kati eri mu kattu because right now banoonya buli drug manufacturer asobola okugiving up their master plan ekole vaccine fete tulina na plant ekola Panada mukuru kibazo omanyi tubiri mu deception mukwerimba nabo boyogerako abazungu babadde baguyaguya wano abantu Trump yakyogera butereevu America first naganja ebisi bwe tukola kati ne bakoze eki we live in self deception nogamba nti omuntu ajja kulekayo owebungereza asooka owe Uganda ekiriyo I wanted to look at it this way omuwa omusolo eri awo omusolo bakole vaccine bakoleko first priority abasawo abakadde those vulnerable nti katono omuwa omusolo wagendera okufuna jabu ye baga jiro olindako waliwo kibazo omunaku ow'ekisaasi tusooke tumuwe no actually enjawulo gye tulina namu ndinze siwakanya bali kye bakola far from that nvunaana abakulembeze baffe mu mawanga gaffe ge tuyita amankuse sebo jjajja yalonchinga
Trial cure. Rehab. My scientist. I want to give him credit for that if it works. Era na investinga ne vaccine. Tetamute butambuzi. Nti fe amawanga amankuse kubino tekuliko kipya. Abasajja amakampuni ga mu West gabadde gakola eddagala. Ne galiweereza abayindi n'aba Thailand. Bali bakolere. Bali manufacturing. Aga nti lino likole oliweereza ejindi. Fe buli lunaku twepositioninga for foreign direct investment. Nani twandibadde twepositioninga to a level that kati nga banoonya amawanga amankuseera aganaabakolera eriri affordable. Where are we? Sokoleke njagala kuzzayo ku kintu kitono nnyo. Oli musomi wa bitabo. Ayina n'ekitabo kyange. Nina n'ekitabo kya Romshana bampeereza ebitabo ne banteeramu ekya Romshana nange kye nasooka okukola n'ensooka nkisoma. Profesa ndowooza owulidde ekitabo kyatuuka nange nenkihoodinga mu lulimi bakuyita kuhoodinga nenkikwatamu nenkisoma kati Romshana agenda kifuna wiiki ebyo ebyeddagala ogenze nawala naye waliwo gundi ebitabo ebyo oba wali obigenderedde bagamba ndi for Caribbean and African what eyo edition yammwe era bagikubira nawalala weebale nnyo hard cover ebeera yawa era ne bagamba ekitabo kino kiri haramu okukitundawa oziza gwa naggomolo bino byabanaku era ne printing ebeera bwetyo so kyebazo there for the moral issue eri nti tuli baavu bali bagaga because batunyaga. Yes, that's why toyagala kuwulira bya Russia. Bwogamba bya Russia tokola ki? Si bonna abanyaga. Abamu batunyaga. Very good. Nze ngambye ki? Ogamba nti batunyaga. Bamukyongereko. Gamba nti abamu batunyaga. Bamukyongereko. Na wano waliwo era banyaga banaabe wano. Yes. Nikati abakyaga. So the moral issue iwaru health organization je government bali be mwanyaga. Kino ekirwadde kyazze nabo mubawe. That's just the moral issue. The practical issue je ngamba nti amawanga gaffe gatandika okukola investment. In what? In all those sectors because wano tukola medical tourism mbadde mpuliriza omusawo leero nga ekimu ku bisinga okulya ssente zaffe eza bulijjo wano buli agaggawalamu ayagala genda Dubai, ayagala genda India kukola medical check up kukola ki singa mu buyinike bwaffe ne mu bunyazi because mbadde nsoma Dr. Mahathir Muhammad alongside ekitabo kye baweereza Romshana kye sinamuwa naye bwe nali nsoma Dr. Mahathir Muhammad ebimu ku bye encouraging abanyazi baabwe abayindi Malaysia nga bagezaako okuteekako capacity eremesa ssente okufuluma. Ssente ezo bwe zitafuluma abasajja ssente ne baziteeka munda mu Malaysia. Sebo wano naye officially yayogera yagamba mubbe mu investing. As we speak. Ekyenjawulo tiyabawa line ya investment go gyoyagala. As we speak Malaysia yayina collection ya universities zensi yonna enene outposts zonna ziri Malaysia. N'ebizimbe si bya America si bya Bangereza. Abasajja ba Malaysia babba sente zaabwe ne baziteekawo. Abasajja ne bajja ne bagala katuteeke muno university. Katuteeke muno. We need to be able to encourage our people here to invest here. Peter. Singa bagamba nti muwanga yabbye dola wawo zino ze babadde bakukusizza mu Bank of Uganda. Nti dola emitwale milioni 408 bazibidde mu transfer Bank of Uganda. Muwanga n'agenda azimba eddwaliro gali kwoleka ebutambala ennyonyi nga zirina we zigwa abasajja ne batandika okuva South Africa ne batandika okuva Tanzania tuba tubiddwa ng'eggwanga ne tubenefitinga ababbi bakuno batima ne gye bali bo bennyini nti olwaleero tolinawo na ddwaliro gy'oyinza kutwala president. Mukulu kibazo oteeka okumanya nti okukola investment oteekwa tolina ssente ekisooka. Ekyokubiri n'enkola ekozesebwa mu gavumenti ng'eggwanga investment policy nayo ng'eri conducive.
nja kutegeeza nti abantu bangi nnyo abagezezzaako okukola ebintu wano naye ne balemesebwa. Bagenda bagamba, kankuwa example, omukulu agenda ebiseera ebyo muwanga we bali mu parliament yagamba nti batadde biliyoni 7 mu UDB, I think UDB. Naye wayotegedde budget ziri sirowooza nti waliwo kasajja nga azoogerako financial yegena kugwako. Era mbadde njagala kwongera ng'akaaba nti recently basettinga government priorities. Priorities zaffe ze ziriwa ne bagamba number 1 defense, number 2 state house, number 3 oba yali ki, but none of those yali health. Temwalimu health, temwalimu education, temwalimu ebyo byokola ki byokaabira. Singa bagenze into arms race exhibition twade tujja kubeera nga tuli bakitalo nnyo nga tulina emmundu ez'okulaga ez'akabi newankubadde tuli mu nsi ennafu. Naye kati area gye baalaze is not a priority. Si nsonga nkulu nnyo oba mulina amadagala oba temulina madagala oba amalwaliro oba mulina emikola eddagala tekibalya abatukulaba tekibalya. Second nti kibazo ndowooza mukirabeerako ango ndala, ango gye ndowooza gyekyandabaddemu nti India gyobadde oyogerako is an outpost of the imperial forces for Asia. Kyobalaba babawo ensigo z'omuceeri bazigula very expensive kuva mu America ne bajja ne sawa ne wetwogera kaakati ekyamaguzi ekisingira ddala kuba kutunzi ng'ogyeko emmere. Ekyamaguzi ekisingira ddala kuba kutunzi wetwogera ku lwaleero masks. Kubanga buli woyita wali wazitunda. Naye mukulu kibazo tebereza gavumenti yandibadde ekoze contribution yenkanawa singa yali ekigenderedde okuyamba abantu ba bulijjo okuba investinga mu simple machinery okukola masiki ezo ezi beta standard okusinga sente okuzigemulira abachina. Okay? Awo walabira nti ono eribe nalinga ne Muhammadani matu muyita neo-colonial agent. But they can't allow you. Nebo yagala okikwete okukire. Simbaga ne bannamawulire. Kakandi ezefule nja kuyisa muzindalo. President Museveni yayogedde ebintu bingi naye nina omwami eyankubidde enduulu ye ayina bunnasale school ali wano nabisunsa bagiyita anzijukiza ajja kunzijukiza manya ajja kuweereza message something bought ani ne ye yabadde straight nangamba mwami kibazo nze investment yange nina nasale school kwendya kwensasulira abaana kwensasula n'abakozi bange nazimenyera ndooza yabadde nassatu alina ku Lwentebe alina awe nabisunsa ne Mbukoto nti ogwo mulimu gwe nti bwe yawuliriza Minister wa Education ng'awa ekiragiro directive bagiyita ki ekirala that is no longer the guidance because dictum efuuka ng'etteeka ayina n'ogenda agiteeke ewaabano bagiteeke mu statute efuuka etteeka nti Uganda eweze nursery education. That's not correct. That is what she said. Okutuusa okay nga COVID akoze eki aweddewo kati nambuuza COVID ayina timeline anaggwawo mu mwaka mu myaka 2 mu myaka 3 ekikye tekyabadde nti okutuusa nga bagemye COVID yabadde nga COVID akoze eki aweddewo kati nambuuza ebirala ekibuuzo ekirala kyeyambuzizza kyabadde kyakusaagirira naga nti naye nti ye yakula mu mateeka ga wano ng'omwana wa P1 abeera wa myaka 6 nti etteeka lyakyuse ekyo kimu
nangamba n'ekirala nti njagala ompe enjawulo wakati w'omwana ow'emyaka 5 n'ow'emyaka 4 nti ki kye bakola ekyenjawulo. Nanva ekyokulabirako ekyasembyeyo sikimanyi siina bukakafu bwakyo nanga nti mu ggwanga lya Spain bwe baagenda okutandika okuriliizinga sectors zikole ebimu ku bye baasooka okukola baagamba nti ba infanti bano bave ki awaka bo basookeyo batuukeko ku ssomero nti kati bano bino tunaabikola ako njagala comment dakiika 2 because ono ye yampadde purely at an investment level aga nti nze kati nkola ki ne investment eno investment level but at a selfish level which is okay kubanga ayinamu self interest naye ng'ensi bweti wetambula ekikulu mukulu kibazo kyendowooza nti eggwanga liri mu kusomozebwa kiki ekyokukola naye nga ndowooza twanditunuddeko kyekitambula awalala bannaffe ab'e Kenya Tanzania South Africa babakozi batya naye ekyokubiri kyetulina okumanya nti nzikanya n'abantu bangi baga nti covid waali naye n'obulamu bw'abantu balina okubona okusigala nga bukwaki nga butambula. Tojja kulowooza nti olw'okwetaasa covid ojja kusibawo era endala ensonga ki bazudde abantu abalina covid makampuni mangi naye tegaggaddwawo ne mu New Vision nga bwe kiri. Imagine singa bagamba nti tuzuddeyo cases 5 mu New Vision tubagaddewo mwenna bukiri should have done okay kubanga na bakitegeera nti kyali kiri more harmful okusinga okuba nti kisolvinga problem. N'olwekyo debate baddewo mu butuufu nga bagamba nti omwana wali watafunye early childhood education si bakiyita ensangi zino kimukosa nnyo obulamu bwe bwonna. Kati nga bagambye nti generation yonna eyo ey'abaana bali mukati mu biseera bya covid bino tubaga nti mwe temujja kufuna kusoma okwo bwe munaatuukandira ku egyokusoma kubanga covid tetumulina ku timeline. Indeed. WHO lumu yakola prediction nga ndibulyawo myaka 2 naye nabo basajja batungo balaba bali mu guesswork tebalina farm proof ku kyo eyinza okutwala emyaka egisingawo kati twali twogera ku vaccine tetumanyi jiwe wenetuukira Uganda kati balowooza mbu ojja kutuuka wano mu info naye bya Uganda nga wemanyi bwe boogera info manya nti eyinza okusooka mu mask. N'olwekyo nze nandirowoozezza nti twandikoze gavumenti yandigezezaako kusaikinga balance gavumenti yainvestingamu ekimu naye ng'ogyeko tekuinvestinga kati bangambye eriyo ne bebasomesa early childhood education bali mu masomero basoma manya n'abaana abo balina kye bakosebwa kinene kati namadde njagala n'omuntu omunanga nti wane nti mwekimanyi nti abaana bano abadde wakakumala ebbanga eddene nti emu ku buzibu buliwo omanye eriyo abazadde bangi tebayinze minister of education bo abaana baabwe baba promotinze omwana yali mu P5 mutute mu 6 newanga agende mu 6 naye omuzadde omu yadde ngamba nti omwana afe twamutwala mu P6 by the way nga gavumenti egamba nti abadde nziza muwala wange mu senior 6 ku ssomero kati munne wa 5 n'amwerekerako omuzadde omu yatunaga ono waliko wakyawaka olw'omukaga yandibadde agenda naye wandimututte kati singa ng'omwaka omanye babazadde n'abasomesa balina solution nyingi kati ye gavumenti erowooza nti semikande kirasi zira kugulawo no ezimu zagulawo dda era zisoma kakati ono omuzadde gwayanjegana naye tumanyi ensonga lwaki nseka nina be mmanyi already abasoma
Omuzadde yangambye nti why omwana twamutwala twamupromotinga naye kyalakingamu ekintu kimu confidence balowooza nti ebiti yagimalaako kati ebintu bwemukalubiramu ndoza yali yeetagamu ne counseling ebustinge confidence ye asobola okutambula kati oba oli awo ebintu gavumenti banderowoozaako nti essaawa eno otetenkanya otya okulaba nti abaana bonna basobola okubaako engeri gye basomamu mu kiraasi kubanga bino byabedyo byobogerako n'empapa z'amawulire byakwegumaza deception kigumaza sijja kubigosinga okitegeera nolwekyo sijja nomwannyo mukulu kibazo oli yatubuuziza naye life y'abantu bano abasomesa badde bakamwaka mulamba ebifaanana etya si basomesa bakubaana ne bizinesi endala mukulu kana batajja kwagala nkyogereko abamabaala baala basajja abantu bali bakolanga mabaala kati ye nalowooza nti omunywi w'omwenge abagambwa twesigamwako talina kugulagulawooko kubanga tebasobola kukola social distancing eriddawa have you been town naye amabaala maggale officially maggale kibazo jawolugamba kuba oli yatugamba mbu ne aba abadde bamulaba yabadde ayogera bali mu bbaala gye bamulabira mangu nnyo mukulu kibazo oyogeddeko eriyo n'omulala raisinze questions aga nti okay you people take it the whole distance mwagguddewo kaakati what changed nti what is the difference between today and January? What is the difference between today and last December in terms of the circumstances around COVID? mukulu kibazo aliyo baloya abatuuliza naye banaatuwabula waliwo le batera okutwala emisango mu kkooti bakyalenga oluusi okusalawo okuba kukoleddwa naye batera nnyo okwesigama ku nsonga satu nti decision eyo yabadde irrational irregular and illegal. Kati mu kategori eyo njagala kutwalako bino ebibiri oba irrational and irregular. Minisita muyajjidde era n'adde muwuliriza n'endowooza ku nasale yange bagiyita Namirembe Kindergarten naakulabyawo mazeewo emyaka mingi mwe nasomera nasale n'abaana bange mwe basomedde nga nenjitunuulira ebaddewo emyaka egyo gyonna naye decision emu eya minisita egenda kugigazaawo okumala ebbanga eritakola ki eritaliggere naye ng'emaze okuviira ddala mu Maachi wa 2020 nga yali yakola ki yaggalwawo nga n'abantu ababadde mu nasale eyo abakyala abakulu oba abamu maama waabwe yabalekera omulimu ogwo ne bagutwala mu maaso bazze batendeka n'abalala ne bavaamu ne batandika munaavanga abaana baabwe nga babateeka mu ki mu primary yaabwe era gye baddukanya sente ze beewola sizimanyi muwendo naye olanga investment yaabwe ebadde nnene era nga bataddemu sente nnyingi. So by one statement of the Minister of Education decree investment eyo yonna eringanga gye baagaye nti mugiweeko ki ettaka oba mulowooza ekirala ekyo bwe nakitadde ku bbali ne ŋŋamba oke nzijjukira nga mukyala Nakiwala Kiyingi si ye minisita w'abaana abadde ku kaweefube munene nnyo ng'era ayimbanga gavumenti bweyagala okuteekawo bino ebya early childhood ki kuba okusooka nasale tezaali mu sisitimu yaffe y'education era zibadde zibalibwanganga ebintu we batwala omwana okukulirawo okumukuuma n'omugjayo naye studies mwe abakugu mu byenjigiriza abakalikulam ne baga nti tukizudde nti omwana atandikira mu nasale bw'ajja eno mu primary abeera ki bulungi. Minisita agandi gwekula jangu otandikirewa mu P1 tuddayo mabega gye twava in the interim situganye president najja n'atuga nti
abaana bano abato twabazudde nga bo ate covid tabakola ki tabasumbula naye bwe baba n'obulwadde basobola okutwalira abakadde which is true. era kye tugenda okukola tujja kusooka n'abasomesa bano bali mu muteeko ogwabo abantu be tugenda okugema baleme okubanga bakola ki n'abakadde era ekyo kigenda kukolebwa mu bwangu tuyinza okuba nga tetunatuuka ku myaka egyo aha kakati ate mwanga kivumbi minisita ye najja ate n'agamba nti bino byonna nedda abaana bano nabo mugira mubakola ki mubateeka awaka kati nensigala nga ndi confident ekinzizayo ku kiri kwe watandikidde nti gavumenti zaffe ziri luddawa mu kuinvestinga keyo confusion gye tulina nti obukulembeze obutaya kubanga omwami oyo wa investment singa yabadde part of the discussion nkakasa yandibadde banoonya solutions ezisobola okuga nti investment esigalawo n'abaana tuba protectinga nekino nekigenda mu maaso. Aisha Heriya ngambye wano nti mwe abawoza nassare ewaffe mu byalo abaana bava ku kyalo n'agenda mu P1 nti kati mutunuuliddeko a small part akakonsideringa mmwe beeri kyawa kikubuulire etali early childhood education kati agenda kuddamu akuwulira. Aisha kisooka musajja wattu oyo ne banne bangi kyebasingidde okulabibwa nti bayinza okubanga the people who matter in this country ku business ze bakoze ya nursery school teaching tebadde area yaabwe nabwe ekityo kiraga nti bayinza okulwawo nga bali nga bwe bali bw'oba omuwa amagezi kunoonya mangu kyakozesa ebintu bye kubanga tetumanyi buli covid lwanaagenda naye ng'ekisingako obukulu Peter nze nalabye abali mu field education number 1 bagamba tebababuuzizzaako no consultations been made nabo ate simanyi ng'oba n'ab'ebyobulamu baba consultinze ekimala. Ekyokubiri nalabye omukugu omu ng'agamba nti bagenda kuteekawo community home caregivers, something like that. Ndi mu communities wajja kubeerawo abamanyi early childhood development akunganya abaana nga ba families nga batano nga basomera mu community yaabwe nga tebasaasaanye wamu nesimanya bo babatendese. Is it been a deliberate strategy by this government okutendeka abo ba home care takers bebagambye bagenda okukola okutunnyonnyola mpulirayo bano bwe batera okwogera bakakande mbwezo mpozi z'amalwa naye simanyi oba zibeera zitya nalabye annyonnyola mu community home care kati kubanga mu community kyali kirina okusooka mu community zaali radios tukyalinze radio mwangono yagenda ozitaayizana mwanga yagenda okutaayiza yakwatako bbiri nga ze ziri mu Uganda yonna ezali zaakatuuka naye bano bamuwanga bano be baalemesa rediyo bagenda mu factory y'omusajja era omukulu yatugambye tabadde na budde bulwana naye bano balwana rediyo naye waliyo n'abaatikka pick-up z'ebintu ebisomesebwa mu New Vision wabalabako kakandi omwagazaaki ne baga nti zigenze Wakiso ne tulinda ne kati tetubiraba baali bagenda gabira bannayuganda bonna radio naye nga bakatuusaako bbiri nga bakatuusaako radio bbiri naye nga Uganda yali ready to receive those radios tukyazirinze kati Peter nga batusuubiza radio ziganye kati batugamba nti bagenda kutuweereza ba home care givers bagenda kuatendenga ku baana mu communities zaffe. Nze ndowooza oba enkola entuufu mu kifo ky'okufeezinga nursery schools wakati mu business z'abantu bambi kwandibadde ono child handler omutraininga kumuyongera kochi okumanya engeri y'okukwatamu abaana abo twandibadde batutandikira awo nga tunabaga nti tufeezi kubanga kino baiza okubagala more than 5 years ago ina investment egaddeyo emyaka 5 omuntu alina loan yagizimba alina loan alina okusasula loan emyaka egyo gyonna nzijukira Mr. Tawabulwa yagamba nti eno covid yetemuyinaako effect ku business n'akamu bimu. Mr. Tawabulwa olulimi lwange lukaluba lusibirebe yogera erya Museveni
yagamba terina effect nabadde ntambula nabadde ntambula omanyi kino ekintu kya covid peter kiwanvuko tutunulire nasale section nale ntambula nga nkola kakuyege nga tetunagenda mu bululu nensanga omwana omu nemubuuza nemuga neggwe ogenda kulonda gwe nkaanze siroona tosoma ng'ozimbye ko mama anti covid kyekoze omwana wa senior 3 ali wakalire nnyina mu nyumba azimbagatanye aweza covid kyekoze eki kyekoze problem eyinza okuba enene Aisha actually nina mukwano gwange badukanye essomero wano mu Kawempe division sigenda kwogera ssomero yangambye nti bagenda okubreaking off for covid nga balina abaana 2 n'omusobyo mu senior 4 bagenza okudda nga senior 6 einamu abaana 6 n'omusobyo bagenza okudda nga tebakyaweza baana 10 mu senior 4 n'abaana abasinze okukomawo balenzi nena ngamba nti ate n'abalenzi abawerako baasigalayo baatandika obubizinesi bakola ki ne bagenda abawala baafuna embuto baafumbirwa abamu bakola ne bamaama baabwe actually abamu tebaafumbirwa yangambye yayi n'abaana abalina okusoma mu ssomero ewuwe nga bali mu katale Kawempe n'ekasubi baatandika okukola ne bamaama baabwe mnyabwe nnyina omwana agenda okuzuula nga luli abadde azzaayo eka omutwalo gumu naye bw'akola n'omwana we zeeyongerako ng'abuuza nti ku ssomero okolayo ki era tebadda nti osoma kufuna ssente ate kati tulabeka tuzikola tebadda kakati eri abalala nabadde n'omusajja ali mu printare ku Nasa Road kasita statement yajja nga mwami Museveni anaayogera ku Lwokuna naye the cabinet statement eyasooka okujja naga nti abaana bagenda kuddayo ku ssomero omusajja atwagaza ki abaana yandigiza abaleka school fees twazirya he was a very genuine man naga nti bo school fees bazirya dda ndi kati nina abaana 2 erubiri nti agenda kubazaayo nze ngenda kuwaayo ki nti abange balisoma ogujja Peter ekizibu kya covid kineneko okusinga abakitunulira bwe bagadde okukitunulira bakama baffe. First of all, gap between the rich and the poor. Egenda kweyongera kukule kubanga gwe Peter mwana wako akwata laptop awaka oba nakwata iPad oba nakwata essimu nasomerako ababa nakweri bo balina basomera radio zabula zagana okutuuka amawulire tegagenda basomera kuki omwaka mulamba Peter abana batudde waka nakatinike bali bamanya kubava mukabakola ki kabava mukato mchala agamba bagenda kusomesa myezi 5 bakole ebibuuzo simanyi teri ebibuuzo simanya assessment classroom assessment be extremely difficult to understand. So njagala gamba nti ekintu kya covid nsasira bambi aba business za nursery section basasira nekyo mukisomo binti the managers of this country tebatera kweteeka mu bigere by'abantu bala sigamba nti twandifudde ku bulamu bw'abalala covid tumufaako n'abaana baffe twagala bafe abaana baffe ekyo mukisomo mulungi kiraga nti mu bufyo mu ngeri y'ebyobulamu covid ono akosa kitono nnyo omwana omuto okusinga akosa ffe bakulu. Ekikulu kyandibadde preventive measure kirala bandibadde bateekangawo detection maybe regularly buli mwezi abaana babakebere obutalwaza bakulu bwe kaba mwaka lwadde bakalokoleko mangu abakulu obutakola kyo butalwala ne tugenda kwongera okunyika ensi wansi nga tugaziya wakati w'abaavu n'abanaku nga tutta business z'abantu abalowooza nti baze kubako kyebakola kikibongera ku ggwanga ab'embuto abafunye embuto bayitirivu nnyo tulina okuba planningira ki ekigenda okuddako generation namba eyinza okufa lwa covid myaka 10 generation neefa lwa covid yatujjira.